Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oweekitiibwa Sipiika, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Abamidiya mwenge tuse yafudde munnamawulire munnammwe naye bali tebalabirako ddala ko mubasazeeyo. La ilaha illallah, la ilaha. Mukama waffe weerekereza emirimu gy'enjawulo n'osobola okujja. Nyinza obutaddamu kwanjulira abantu bali wano kubanga kwanjulidde munda, naye nga tukulembedde akyali wano mu kiseera kino ye Deputy Supreme Court wa Kampala Sheikh Sekajja ono waali asitukwata ole ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siina kyenjagala okujjako kummala, okubaawoko kummala. Bano abasajja boolaba b'amaanyi, tusobola okwesonda kikumi ekitono kyaffe ne tubaawo, naye okujjako is beyond everything. Alhaji nabadde naye yesterday nga mutwalidde muzzukulu omutima zimala amasazze mu palamenti era tewandabi. Omutima gwagaanye nga kuŋŋamba genda ewa taatawo. Bwe natuuse nomale manyi omukubira essimu nga ngenda oba ye nankubira nanga. This time I surprised him. And his grandson Rahim here, Nsereko. Since Sunday, he was telling me we should go and see Jajaudi Kampala. Why are we driving straight to the village? Let us first go there and then come. Maybe this young man wanted to have some words with his grandfather before he passed on. Unfortunately, he couldn't. But I went with his elder brother who lives in Sweden yesterday. Rahim, you can sit, sir. Thank you very much. When we reached there, we want to say, Right Honorable Speaker, Tata nangamba, Allahu Akbar. Kasajja kanti wange, Tata wa. Ose nompa surprise eno bweti ng'ali mu kisenge ne muganzize. Nangamba gatongolidde na simu. Nangamba labe essimu yange ng'akankana, labe ennamba eriko. So, Mufti Sheikh Ssemambo, tusanyusa okulaba. Ate era mukwano gwa Alhaji Nsereko ng'omuntu binafsi. Ate era oli mukwano gwa Sipiika ng'omuntu, ekyo kirinako obujulizi. N'olwekyo mukama wange Sipiika eggulo, mukama wange n'owekitiibwa Salimu Uhuru bantegeezezza mmeeya wa Kampala Central mukwano gwo naye waali, naye mwana wano Alhaji amumanyi nga mukwano gwe, naye Salimu omumanyi yatuukira mu jjikooni ayagala kulaba oba buli omu alijje, naye nga mmeeya muzima. Mukama wange eggulo bwe natuuse lukuviira ku ntobo nga ŋŋamba ozze naye obulamu sibuwulira. Naye nga gwe bw'omulaba you talking to a person like we are talking. Ne mugamba teweesaasira nnyo, n'agamba maani owakana nnyo, nze mpulira nze awulira munda. Ne mugamba tugende mu ddwaliro, n'agamba ne bw'onookola kikati ebiweddeyo. Ne mugamba bikuwaayo biti. Ne mugamba osobola okutambula, n'agamba nsobola okutambula. Ne mugamba nti oli mulwadde, n'aggyayo akasawo ke ak'eddagala, nomale nzaamukwatako ku mukono. Naga nja kwetambuza, najja n'atuula mu ddiiro. Bwe yatudde mu ddiiro n'addamu n'aŋŋamba, maani obulamu sirina bungi. Ne mugamba Alhaji tonnalya? N'aŋŋamba emmere yiyo emmere yange ngenda kulya. Ne mugamba ogenda kulya nga waliwo akatogo ka muwogo n'ebijanjalo. Alhaji
oyagala bijjanje n'agamba emmere yonna nagikyaye njagala kano. Nemugaalaaki omanyi nti eno emmere baagiryanga ku baafu edda nanga eyo yennyini egenda okulya. Ne muganze empakanye eno tugenda kulya nkoko kubanga waŋŋamba nti abasawo bwe bakujjanga ku nkoko ŋŋaane kakati ate kuwejje ku nkoko naga kati bikyuse baleete enkoko. Se mukama wange ne Honorable Alhaji basaalirwa ate nga chairman waffe ow'abasiraamu mu palamenti mukama wange atuuse nga tawakanyiza bisiyaga asula atudde. Takibire kintu kikulu. Allahu akbar. Ensi yonna mwetaaga okusabira abantu babiri edduwa beŋŋanza olutalo sipiika ne basaali. Abalwana bonna balwana abantu bano tewaliwo nsonga ndala. Bayimirirawo ne bagaa nti nedda katukole ekituufu ekya Katonda. Sebo tukwebaza nnyo ekyo kitangaala kye musitudde paka ewa Allah. Mukama wange mbadde ndukuyitiramu ngenda tujagulajagula nga Alhaji aŋŋamba ngenda kulya muwogo wange ne mugabo no ataba nanga waacha wewe hii ntakula nayogeramu ne ku Luswahili ne mugabo like wali mujasi naye asali simple journalist man ndiwa naye obulamu bwagala muwogo ono nalyako katono naye naŋŋamba sisobola kulya emmere oli taata wange ngenda kulya enkoko. Ne baleeta enkoko ya kafe javas naye naŋŋamba ndya naawe bw'olya wano tugenda kulya. Ne muzzukulu we n'amugamba bwe you say you don't eat you eat on time sijui tandika naawe okulya wano. Ffenna ne tulya ne babula mukwano gwo bwe twabadde. Olwamaze okulya naga twekubyemu ebifaananyi mulimba ki tuula wano twakubye ebifaananyi ebyasoose bayita Honorable Speaker nga ntudde muzzukulu atudde wakati nga ye atudde wano nze ntudde wano naga tukikyuse buli omu akwate ku taata we gwe jangu wano kwate kunze naga gwe muzzukulu dda wali okwate ku kitaawo nze nange naga nze siina gwe nkwatako naye naga do you know the meaning of this picture naga babula kuba kino kyenjagala nakuba naga sirabye flash olabika okukubya empewo ebyammwe sibikkiriza eby'ennaku zino biyinza kuba ne mugaa kiikino naga this is the right picture this generation tugenda ne mugaa ekigambe naga tugenda bwe tuwakana mwe muddako bano ne basembayo naga saagadde okyuse eno tyuni oteekewo ono tobba bibuuzo gwoddawo ku fronti ono ye namba ki kyava ntumya briefcase n'agitumya omwana sikaali namugaa bring my briefcase namugaa Alhaji you still have a briefcase naga we are old men we have our briefcases naga in fact they have to bring them. Kyava yambuziza I told you my code when you are still young will be one. Do you still remember the code? Nemuga I remember it. Nanga open. Nenzikura. Nanga mazenze nebunefa. Now you know my codes. Nanga let me show you two pictures. Najayo. Naga mesalongo. Bano balabye abaana bange balongo nakato ne babiri. Nagamba muzzukulu we. Namuga don't joke with me. Namuga now this is my wife. Najja ekifaananyi with him and my late mom. Nagamba muzzukulu we it seems I'm going to follow my wife very soon. I'm sure. Nemugana ya Alhaji osaaga kati omwana ono muto azze kulaba ate omuganga bw'ogenda ino bitegeera nti this is reality. Najjayo ekifaananyi ekirala eky'embaga ye ne maama. Naga young man, don't come here, you are in Europe with those things are here. Not those things are bad. Here in Uganda we don't accept them.
you see me marrying my lovely wife. Nagamba, now I'm going to show your father something I've never shown him. This is my original marriage certificate. I want your father to read. Nana, read. When did I marry? On the 19th day of December 1971. I married your mother. When was my marriage registered? On the 21st day of December. Now, you don't register marriages. You marry, get a certificate, you run home. You must go and register the marriage. My marriage is what? Registered.